Atubo mulungi tukwaniriza nnyo webali kubanga otwegaseeko nate onako olwaleero nate tuze okubanga twogeraganya nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo ezizimba ate era ezikulaakulanya eggwanga lyattu Uganda. Kinkola bulungi onako olwaleero mu programu yaffe eno Luŋŋamya nate neegatiddwako Brig.Gen.Felix Kulayigye nga ye mwogezi wa Ministry ya Defense. So ndi naye tugenda kubanga tuwayamu naye olunaku olwaleero essira tugenda kubanga tulisimba ku nsonga y'aba veterans ne bakadogozi. Bakadogozi abantu baffe bangi bansabye okusisinkanako afande ono twogeraganye ku nsonga z'abakadogo. Ekinkola bulungi nti naye yagamba nti ate lwaki nedda tujja gyogerako era wendi mu ofiisi y'olunaku olwaleero. So kansabe Brigadier General ombuulize ku bannayuganda nate tulyoke tweyongereyo. Bannaffe abatulaba balamusiza nnyo mbayozaayoza byonna bye mutuuseeko ebirungi. Abafiiriddwa abafunye ebizibu Mukama abasaasire kubanga byonna yabisobola byonna yabimanyi. Weewaawo tweyanziza gafando olunaku olwaleero ekindiisa era nga bwe njogedde nsonga z'aba veterans naye in particular okusinga bakadogoozi abo kubanga tukimanyi bulungi nti balina ettaffaali ku ggwanga lyattu lino Uganda ate era balina ettaffaali ku ggye lyaffe lino erya Uganda. So ensonga lwaki olunaku olwaleero ngambye nti kanzije tuwayemu bangi gye bali eyo tubafuna ne tuwayamu nabo ne batuwa ku mboozi nga bwe yali mu nsiko eyo ne tuwayamu nabo naye era owulira nga waliwo okusoomoozebwa kungi kwe boogerako okutwaliza wamu. Naye njagala tutandikire veterani yaani Kadogo yaani awo njagala afande tutandikire olwaleero. Weebali nnyo. Veteran aba muntu yakolako ku kintu era veteran kyamanyiddwako nti ayina obumanyifu ayina obukugu mu kintu ekyo kyayitibwa veteran. Mu lulimi olwangu be baazirwanako alina obukugu n'obumanyirivu mu kintu ekyo. Oyo ye veteran in general. Mu nsonga y'amagye yakwata ku mundu n'agikekeza. Military veteran. Yes. Oyo veteran. Kati Kadogo beesanga nga bawuliriziddwa okuyingira ensiko amagye ga gavumenti basse bakadde be oba balumbye ekyalo buli omu n'adduka gigye. Kati omwana bw'yasanga nga aba NRA National Resistance Army nga bamwaniriza oba ekiki mukadde bange babasse oba ekyalo bakirumbye so nga baddukira mu NRA okufuna obukuumi for safety. Kati nga tolina bw'ojja kukuuma mwana oba baana olina kubakwasa mundu beekuumi. Kituufu. Bwe batyo bayingira ensiko. Baawalirizibwa olw'ebyalo byabwe okulumbibwa amagye ga gavumenti. Kati NRA nebaaniriza nebawa obukuumi nebawa ne future. Nebafunira ddala future. Omuntu ekimuyisa Kadogo baali baana. Baali baana nga tebasaanidde kubeera bakwata mundu. Abaana bano mu magye baafuna trainings. Of course nga Kadogo baafuna training mu nsiko naye nga ekiyeekera naawe ogimanyi tebeera comprehensive. Kuba salutiifu nga funguwa mundu gigulewo kuba tageti nga batandika mulimu. So training bagifuna tumaze okuwamba Western Fort Portal Kasese ne batandikayo training. In fact emu yali Buhweju. Babasinga gye bafuna training 95. Bwe tuba twogera ku veteran
bannayuganda bangi ne abantu bonna bakimanyi nti ensi ezimu bw'oyogera ku veteran ali respected nnyo, wakitiibwa nnyo era asoosowazibwa nnyo. Ne bangi mbawulidde bagamba nti e Uganda tekiri nga bwe kiri mu nsi endala. Simanyi kyoyinza kwogera ku ekyo kubanga kyekimu ku ebyo baveterani bano b'owulira nga bagamba nti munnange bw'ogenda wali bakuyisaamu amaaso bakola ki ebintu bwe bityo. Veterani waffe wano ye mumukwata mutya bw'awummula embeera gy'alina okubaamu mu civilian life eri etya? Tandika n'amagye. Individual bw'obeera mu kitundu bakuyisa batya? Ng'oli munnamagye. Bakuwa ekitiibwa oba bakunyooma. Kisinzira ku byafaayo bya Uganda nti amagye gaali gamanyiddwa g'abantu bataasoma. Abaalema mu byalo genda amagye ganaakusobola. Ne beerabira nti baali babawa buyinza. Kati bwatuuka eno ne babeefuulira. Ne bafuuka ekyeneena. Kati ne kiba nti ne kitama abantu, ekintu ekiyitibwa amagye ne kitama abantu, ne kifuuka kyennyinnyalwa era ne kinyoomebwa kubanga tebaasoma. Attitude eyo oba endowooza eyo nakati ekyalimu mu bantu. Kati ate olaba ali mu uniform, ali mu active service, bamuyisizaamu amaaso, olwo veteran anaaba ati. Ate ekyo ne kijja ne public service nti ensasula y'omusaala gwaffe wewaweera mu budde naye gwali mutono kuva dda. Ate nga pension oba ensakooli gyawumula nayo ebalibwa okusinziira ku musaala gw'abadde afuna. Ate ne bongerako wansi wano ne bagabamu 5 ku 100. Manya 5 1/500. Kati 5 wano wansi ne kali kafiga akatono ate ne kakenderera ddala. Awo ekyo kiki baba bakola kugabanya mbuye formula kubanga guba musaala times emyaka gy'okoze times 12 divide by 500. Awo kugabanya singa bakubisa bukubisa. Kati omuntu yali afuna siringi emitwalo 8 ndozo bagendera twali ku 5 veteran yabasooka 93 twali ku mitwalo emeka ebyo bempuli aba 92 anti beebu emitwalo gyali emeka 5 gwe musaala. Kati gabamu olabe kikyasigazaawo bafuna obusente butono nnyo nyinga si nsonga y'amagye wabula enkola ya gavumenti bwetyo bwe yali ya public service. Ne mukama waffe atulwaniridde bano bannaffe abakagenda bagenze n'ensako ewerako kubanga twafuna salary enhancement nayo nno kwali kusika muguwa bamusiba ttaayi mpaka mukama waffe ono yagamba nti bane muzinoonye oba mukola mutya naye njagala bajjeno bange bagende nga balina akasiima akawera. So kya myaka gino emeka oguwedde naguno. So bannaffe embeera gye bayitamu ne gye bayitamu tugitegeera n'ekyo mukisa omubi. Kyetukoze kati tunoonya abo abatafunanga ssente zaabwe era minisita w'abaveterani olero obudda atalaaze Uganda wenjogera ali mukalamoja buli atafunanga kasiimo ke nga veterani amunoonya. Yes. Afuna akasiimo ke era records twazitereeza. Yes. Nkimanyi nti Munnayuganda ayinza okubuuza nti bakadogo bali documented. Bakadogo bali different category. Bwe tumala okuwamba gavumenti 87 nekisalibwawo nti bakadogo baliddeyo mu ssomero. Baana bato balina future naye abasinga bali tebaagala twabatwala kifuba creatinga ne batendawo Kadogo school embalala era buli kadogo gye yatwalibwa
primary wetwogerera chief controller of finance yali Kadogo. Wow. Wow, ni wamaji gonna. Bamuyita. Kano Robert Mugabe. Okay. Director chief pharmacist yali Kadogo. Kano Emmanuel Ndaji. Meja Semujugo omanye yali staff wange. Fuma Kadogo. Sucheba nti okusoma kwabayamba. Okay. Okay. Abakiriza ne basigala mu ssomero. Bali basomera bwerere. Ni abamu besula mukamba yaya ne batulukayo. Tekyali mandatory nti buli omu yenna alina okusoma. Anti kati bo batuuka embalala baatoloka abamu. Nina ye bamuyitanga ni Matiyani kali kavubuka kakiga. Nkatulukayo. Matiya olagawa. Bw'omwana omutwati. Okay. Bali basanga ya mateeka ag'essomero. Ngate babadde ba mudumu. Tonywa sigala tutambula nga bw'olaba. Kadogo kati omuganda sigala ng'abadde mu nsiko y'abadde amubugumya. Kati awo bwe wali obuzibu. So categories zetuyina ebweru eyo kati ez'aba veteran. Former Kadogo either yatolokayo kuba bw'aba teyatoloka ye yasigala mu ssomero n'amaliriza university ku ssente za gavumenti. Okay. Nobani ba veteran abawumuzibwa mu 9 mwebiri gye bayitanga reduction in force. Eyatu wa forced kigambo forced mwakakibwa twakakibwa ne World Bank ne IMF tukendeeza amaje nga reasoning eri nti omusaala ogubadde ogenda ku bantu bano gujja ku saving bwe gugula ebyuma. Okay. Taxi biki. Okay. Ne batajjukira nti bano badde ssente ze bakwata ntono ne bobuzi savings tizijja kuwa kiri kyoyagala. Ni munne kwa twali mitwalo 10 ekiseera ekyo ne tugendeza mpaka emitwalo egi etaata. Basajja batu ne bagenda amabaati 20. 20. Sente sijjukira bulungi ze babawa agamba 15 n'ekyo nzijjukira gyali 15 ndowooza kuba abamu bagula zikaseeti ze bangi bagamba bwe baatuukanga ku district bwe baatundira amabaati kubanga bamuwadde amabaati talina ttaka talina nnyumba agenda kusirika kati so enteekateeka eyo gwe mukulaba okukweyo enteekateeka yali nnuŋŋamu. Enteekateeka yali yakigwirawo basajja batugwako kiyifuyifu. Kati bo manyi World Bank bano bamusiba tayinza oluusi mbasekerera bagenda ne basalawo nti ekintu bakisomye naye ne batalondoola ekikivaamu. E Mozambique bakikola semwe era mwe mwavarenamu obuyeekera kituufu. Ethiopia bakikola mwe mwavaamu ebinja bingi ebyolwanya ne kusaaya leero. So kyali kyabulabe eri gye tuli naye ng'ate munne musabirizi talina kusalawo bamusalirawo. Kati olwo ntulugwamu ate nga lwakuba nti tetulina nsa kwemala naye ate nga batugambye abatuwa obuyambi mukendeeza amagye. Rifa yaddako yali ya 96 oba 97. Eyo nayo 98. Eyo nayo yalimu obuzibuzibu okutuusa tutaga nno kati ffe tweteeketeekere abantu basiibule nga tubategese. Era kati retirement zonna simanyi kazi batch 12 tuzze tusooka kubasomesa embeera y'ebweru financial literacy okweyisa mu bantu ba bulijjo ye abaffe ogenda kukola ki era kyogenda okukola okikola otya. Ngira dozo waliwo nakubona baakagenda president yabagamba mwewale ababasuubiza ebifuna amangu ne mwewola ne mukola ki bakutegedde olina akasente bajja okukakutwalako bakugambe muna ebintu diri yagudde tomusibe tomuwawaabire kituufu. n'olwekyo era inaga nti gula kakataka
yika 10 just otekemu 4 acre model yange jemba gamba ujja kulabika kuyamba. So nsuubira abagenda obulungi balina plan kyabayamba. Omulaba kano Bujingo kati one of the best farmers. Ate nga yagawumula myaka gya mabega kaawo. Afande njala okuzaayo ko katono kusoma kw'abakadogo bano kubanga mpulidde ebbanga ddene nga beemulugunya nti kituufu abamu baasoma naye abamu tebaasobola kusoma, nti abamu abaatwalibwa mu mambuka eyo abamu bagamba nti baalemesebwa bakamandazi baabwe, abamu in fact nina ne bennaliko nabo ne bagamba nti emmotoka baagirinya bulungi baasi nti abakulira n'agiyimirira mu maaso n'abagamba teri kugenda mu kusoma. Abo ne babanga baafiirwa ne kikomaawo. Abamu boogera kituufu bagamba nze nali sisobola genda mu kusoma. Abamu owulirawo okwemulugunya okugamba nti singa amasomero gaali spread mu bitundu ebyenjawulo nti osanga kyaliyambye abantu bano okusoma. Abaali bingi nti olutalo lwali nnyo mu Luweero, abamu ng'owulira bagamba nti osanga twalisomye naye era waliwo kugenda paka Mbalala nga gy'olira okugenda okubanga osomera. Ensonga y'abakamanda okubanga abamu fact abamu bagamba babanonayo, waliwo eyangambye bamunonayo ku ssomero kamanda we n'agenda ku ssomero n'amunonayo n'amugamba nkwagala eno n'agenda ne bagenda mu byabwe. So ekyo kyogera kwoki abalemesebwa balina omukisa guloba gutya mu lutalo lw'omumambuka president yeyina nnyo emambuka eyo ate nga takoma kwogera ne bakomanda n'abasirikale akola okuŋŋaana nabo era bangi bamuwanga shida ebizibu ebimu nga sina bibye ninga byonna biwuliriza nga saawulirako aloopa kubanga nafuna omukisa nali mukuume we. Bangamba babatya babeera eri mwababeera eno bakamanda babatiira ddala nti omwana bw'anyega omukulu bw'avaawo nti era waakiri omukulu bw'omala okwogera kyoloopye waakiri agende naawe nti naye bw'osigala tokya nti gy'obaamu bw'ogimanya. Weewaawo bisoboka okuba nga byaliyo naye nze ndina obukakafu nti waliwo ne bwe baalagira kuba yali order sent by central message bakadogo bonna batwalibwewa Mbalala ate si ku ssente zaabwe emmotoka zaaliwo ezibatwala. Emmotoka zino zayinanga bakamanda baazo. Singa oli afuna okusomoozebwa ne komanda ali ku ground ng'ayina obuyinza obulipootinga eno ku headquarter egindi eri abasigadde kuba komanda yabannemesezza. So obumulumulu bwandibwamu naye nga ku myaka 37 lwemulugunya embeera yes si nnungi ni olwemulugunyiza ku ssaawa eno emyaka gira gimalwa obadde okola otya ndi kyenjagala nnyo okumanya. Afande kituufu ekyo ky'ogamba era nja kuleetera abamu lwaki bavuddeyo essaawa eno kubanga bangi bagamba nti siyaasa eyabakubwa mu nsiko eyo nti tabadde tabasobozesa kuvaayo kubaako nakyoyogera kyonna. Nendooza midiya siyaasa aweddemu balabye bafiirayo ne bagamba waayo ekiba kibe katuveeyo tubeeko naffe tweyogerere. Ekyokubiri nsamusonyiwa okusala mu kibi Mwami Kisubi OWC okutandika operational creation yaleetebwa ba veterans yaleeterwa ba veterans nga wekitiibwa president alabye babonaabona in fact General bamutuma n'akola report research ku ba veterans bonna n'aleeta report. Bw'aleeta report baga nti buli veteran gyali kati tumutwalire ensigo tumutwalire endokwa tumutwalire obwana bw'embuzi tumutwalire obwana bw'embizi tumutwalire ennyana y'ente tumuwagire atandikewo
ekinayingiza ejjamba yali 2009 bwe batondawo OWC nga yaba veterani era okujja okuyingira mu mirimu gya NADS kwali kugaziya nga president yalaye nti ba chief administrative officer ne ba agriculture officers bateekamu enjawulo yakizuula Mityana twali tukwatidde endo za Heroes Day following year twaddamu ebugiri yali bugiri no mayuge nga tukwatiddeyo olunaku olwagiro bali lwa independence nga ayise veterans officer namubulira kibya sente zafulumiza okugula endokwa ne agriculture officer sente zafulumiza okugula endokwa ngono yagula nyingi sente ntono naye ono sente nyingi ate yagula ntono nanga nti obituuse nsazeewo bano veterans officer bano bakole okubunya ensigo n'endokwa bokka mwe NADS zimugule ebyaddirira bakiyita kiki bumper harvest mu Luganda kyema ekyamakungula kyetwafuna mu Kasooli mu 2018 kati buli buli veteran yali tajiti bano bannaffe baaliwo bano bannaffe baaliwa afande empumulo gyewulidde yali mwana muto n'abanga yagenda mu nsiko olw'embeera yaliwo n'ava mu nsiko ng'ali ku myaka nga 15 okutwaliza wamu omwana ono talina nnimiro talina kintu kyonna okutwaliza wamu yalibadde OWC amwenyigiramuwa kakati kuba n'essaawa eno nsonyiwa nange okulyamu ekimuli n'essaawa eno bagamba singa pulezidenti atujjukira n'afuna akataka katugulira singa pulezidenti atujjukira ne batuzimbira mwami Kisubi pulezidenti awadde amataka bazimbeko obutale veterans market ojimanya mu Kalitunsi endala eri wali Kawanda ne mu bitundu ebirala gyeziri obuzibu bwa bannayuganda wano abamu bagala kashi mu ngalo abawakulya kubanga era tuzirabyeko ziririddwa kati bwabafa bakoledde akatale wakirino gamba nti munfunire tuzimbye sako kyerivaali tunoonya abantu babeera awamu gavumenti eteekamu entandikwa nammwe nemukola nga museevinga bazimalamu lubeerera bw'oba ng'olina ekyaji kuwosena toyingizaamu ekiddira kiki kijja kuba kyereere kituufu kati ekyo ekyatuuka ku enteekateeka za gavumenti ezaakolewa jjukira okuviira ddala ku bonna bagaggawale yogera ku ntandikwa ebyo byonna yogera ku youth livelihood program youth tebagambanga nti basomera Lungereza lwokka naye ba youth bagendanga ewakaawo kuba babagambye bakole ekibinja nga bajja kola manya ekibiina nga bajja kugenda gwe basanga ku kkubo ne bagenda ne beewandiisa ewakaawo sente abamu bamukwata n'amataayi nzikesoroti kifadde musotutusa bamukwata ettaayi ng'aganya oziba kuba tebatuukiriza bisaanizo aga nti sijja kufiira bwereere n'azibawa baatula wansi wa muyembe ne bazigabana mwagala gavumenti ekoleki kusaawa leero sente z'abavubuka nzirondodde waliwo disitulikiti ezaazirya tezaziba bavubuka naddala ezitawagira gavumenti ekibiina ekiri mu gavumenti olaba ne Wakiso tebazifuna Wakiso wano ng'ate zaaliyo sente z'abakyala kati kikyenjogerako nti ng'oggyeko oli ayagala okumukwasa mu ngalo yese kinoomu enteekateeka za gavumenti zaakolebwa okudduukirira bannaffe bano oli andiba ng'ekyomukisa omubi ayira gye yali waali wala n'atategeera nteekateeka zino mpozi kati oyo tutandise PDM yenyigira omwo kubanga parish bagiwadde miliyoni 10 zigenda mu sako eya parish development model sako eno si ya muluka gonna
bw'oba musazeewo abantu 5 families 6 okulunda embuzi mukola sako kati gavumenti nebatera sente mu sako eyo mugula embuzi bw'otunda embuzi komyawo sente nazo wulidde waliwo ebisokomi ebitandiso ziri kituufu webiri naye nga singa zifuna bannanyinizo kyentegeeza potential beneficiaries bw'abanga ali wano ekintu kino akirondoola n'ayina omululu ogw'okulya ajja kutya naye buzibu bwensanze mu ggwanga muno nti abantu bawulira nti gavumenti third party niyereba nti gwe nange ffe gavumenti omusooka ffe tusooka kati gavumenti bega nti percent za parish nti za mu byalo gavumenti yonna tugirese ku muluka gwe abeera mu kyalo ky'ebikomansimbi ewaffe osazeewo ofunemu otya yaffe sente zaffe tuzaagala mu ngalo abamu bawulidde nedda kubanga experience etulaze nti sente ziteekeddwa mu ngalo ziriibwa zinywebwa omwenge abalala ne bawasa n'abakazi kituufu yes so abantu bano benyigire mu PDM afande kyesimanyi oba abantu bano abawummula bonna ng'ogase ba veterans bano abawummudde abadde basoma ne bakadogo zaabo oba waliwo enkola ey'okubalambulako ne mumanya bali batya wa abantu bano batendeke nga mmwe bwe mwatendekebwa bamanyi ebisi bamanyi ki simanyi oba mubasisinkanamu ne mwogeraganyamu ekisooka tubasisinkana nga ne minisitule sinaakuteekebwawo ekyokubiri Somalia bwe yatandika ne ba veterans twabayingizaawo okugenda e Somalia era oyo atalina birwadde binene yagenda waliwo tubatera kuliiso conditions ezimu netizibasonyiwa asobole okugenda afune kaafuna. Namba 2 Ministry bwetandikira Veterans Affairs kati okugeza president batuwa omulimu ogw'okulima kasooli for food security. Sako z'aba veterans zaweebwa ssente n'ensigo. Nyina njankubule nti twalambula ennimiro y'aba veteran e Kwaniya district. Be basooka okubaza kasooli. Ba veteran yiiko bazaali batugamba yiika 1000 ze baali balimi. Nga kasooli oli mukunyira yenna abaze najula kumumenya nange ndetekeeka. Eka 1000 ziba nnyingi. Ni abaali focused bakifunyeemu. Kyensaba tuleme kwesaasira. Era nze era ffe baatwerabira teri yabeerabira. Ke kagamba ako kennyini era mbadde nkajjako. Teri yabeerabira. Point yali nti gavumenti byeyina okuteeka mu nkola bingi. Gavumenti byeyina okulabirira be bangi. Naye kategori ya veterans tetubeerabiranga kubulira efforts ezigenze zikolebwa. Kubanga twali tukimanyi nti yes bannaffe akasensako yali ntono nnyo. Abamu tebatuuka naka ng'eweddewo. Naye kati obuzibu bwafuna nti bw'atuuka awo endowooza ye baatwerabira abamu badda mu mwenge naggwerawo ddala. Okimanyi omwenge bwe gukola. Kituufu. Abalala bambi ne balwala. Neerabira nti eno gye yava asobola okujja mu ddwaliro najjanjabira so veterans tubajjanjabira bwereere ng'ow'amagye ali mu service. Mu malwaliro gaffe ag'amagye bonna we gali. Are you sure? Yes, I'm very sure. Veteran yenna waddembe okugenda kasaba ng'ayina obukakafu nti veteran ajja kufuna okujjanjabibwa ku 0 shilling. Obukakafu bwe buliwa ku veteran? Obukakafu buno yafuna certificate of retirement. Obukakafu obusooka. Namba 2 yalina service number. Era ekyali yiye. RO. Buli musirikale alina enamba ye. In fact Joseph yabadambuza nti enamba yo ya private okyagijjukira kubanze bulungi nnyo. Ndi RA 112236. Era ekyali yiyo ng'ate wafuuka RO. Yes, kubanga mu fayiro yange mweri.
Yes. Teri akkiriza okugigaba. Okay. Ekyali namba yange. Okay. So ateekeddwa okubeera ne certificate ennamba y'amagye byokka ng'ojjanjabibwa bwe batolina bukakafu bakubuuza unity ye yasembayo yali ki omuduumizi yali ani kikuyisa abantu bano olyose n'oyogera ku namba afande naye waliwo embadde njagala okujja oba mubalambulako kuba nina gwe mmanyi Lieutenant Mulamba ye Lieutenant Sekitoleko naye ali awo bwayisa ali mu bucupa alonda bucupa waliwo omulala era Lieutenant Kasirivu namusanga matugaawo nga ye ali mu kazigo ng'era akaaba kyekimu ng'agamba mwabeerabira noono Lieutenant naye bw'agamba kati ki kino kyenkubuuziza bw'aba omuntu yawumula mu mirembe kubanga eri abaawumula nga bayise mu kkomera and conditions were different namba B eri abaawumuzibwa nga mpisa abo nabo bali awo bonna ba veterans dismiss of disgrace agobeddwa eri oyo ne kapaki kyetufuna namba 3 nkubulidde emitendera gyonna egiteereddwawo buli district kati erina veterans officer ne bw'oba wawumula myaka 3 emabega oli wa beto ogenda wa district veterans officer n'omubuuza ki ekiriwo ku ffe ba veterani kuba programs zikoleddwa kubenti ministry enamba kati veterans affairs gulu za kusasula kasimokoka n'enteekateeka ez'okubawa ekyokukola kuba ekisinga obukulu kufuna gy'ojjamu ejjamba kati message eyo bw'oba olemedde mu kibuga wano nga tolina skill oli makanika okola obajja ntebe oyina ekintu kyokola ekisobola okutundibwaho nga bakuwa obuwagizi ayira ebikozesebwa oba oconnectinga oyinza okusupplyinga eyo ministry ebikola naye gwe abafu batolina kyokola ogenze mu bucupa kubanga isi munansonyiwa naye nina okwogera kino nti lubeerera tulina okumanya ki kye tuyina ng'obugagga bwe bwongo obugagga obusooka bulamu ekyokubiri bwongo kati obwongo buno bwe tubutadde ku nninga bukuweereze ekyamangu kijja okugenda nakyo obutetenkanyiza otya kubanga si be babumudde bokka bana bali mu Kampala wano si be babumudde bokka iyo ba veterans awalala bakikoze batya ndi kimbadde mbasaba basooke beekuba mu mutima tuwumudde tutya leka kudda ku mpumulayo determining future lubeera bw'ovuganga emmotoka nga otunudde mu side mu driving mirror tojja kugenda mu maaso nze bwendaba oyogedde ku kigambo ky'ennamba ezo era nina benfunye nga bagamba nti abamu ennamba zaabwe batuukayo nga zaatwalibwa dda zaagabibwa dda simanyi ekyo bwe kijja ebansobi lwa nsonga nti bwe tuyingiza tubawa numbers ez'oluvannyuma kati babo tuli mu 26 bw'ate singa twali tugaba ziri enkadde twandituse mu 26 kiddemu ekyo sikitegedde ekyokugezaako kugamba eyange yali 11 wetwogerera kati tuli mu 260 ennamba zetutuuseeko bali mu 26 something ebulusi mbaga nti ezo ennamba za train sijja zisobola kubanga figures mpanvu so ono namba ye bwe baba bagigaba ekisinga obukulu ayina obukakafu documented nti yali namba ye oli tujja mukwata ennamba ibeera yiyo kubanga gwe waweebwa ennamba eyo ng'oyingidde amagye tekyuka nti kubanga owumudde no weewaawo atuba mulungi tukyali ffenna tuli ne Brig.Gen.Felix Kulayigye gwe tuli naye olunaku olwaleero kinkoze bulungi nti njagadde nnyo okwogera ku nsonga eno ey'aba veterans ne bakadogo kubanga
mbalabye bangi nga beemulugunya era afande kinkoze bulungi okuba nti olambuludde ku nsonga eno. Waliwo endaba y'ebintu eriwo era mu Bakadogo kuba abasinga okuwulirwa be tusinga okufuna amannya ga Baganda era baawano. Abamu balinga abalowooza nti Bakadogo bano kyali intended, abamu bwe balowooza nti n'okwonoona generation yeeyo ebeere ng'eri awo terina kyesobola kukola. Abamu bwe balowooza. Then ensonga eyo egamba nti Bakadogo abava mu Buganda baakotogerwa nti kuba bo tebaasoma, ekyo nakyo bakiteeka awo. So simanyi bwe kiyinza kuvaawo ekifaananyi ekyo. Ekisooka teri yalondola tribe ya muntu oba kabira. Wabula kino kakyansanguze bwe bakinzigyemu nti abaana b'omu Buganda baagala ssente z'amangu. Ate nga bwe nkugambye nti akasaala ke twali tufuna Kaali katono. Nze abayingira okuva ku kyalo kyaffe mu 85 bonna baddayo eka. Bonna. Ogenda okutuuka 1989 nze bwe nagayingirira nga bonna bavuddemu. Batono nnyo abaasigala. Olaba ne cadets nze nkwe ekyokulabirako. Baatutuma Brigadier Sewagala oba akyali mulamu Mukama amubeere ye yankulembera tiimu yaffe ogenda kulikutinga mu Buganda. Twasiba empigi lunaku lulamba. Tulangiridde tugenda kuwandika kadeeti eyali wali mwana ogwo nga naye muwala wa Sewagala, muwala wa Muganda wa Sewagala yemuyingiza. Lunaku lulamba tusigadde ogwo twetaaga abantu 37. Muyingiza mu magye. Tuyingiza kadeeti. Kadeeti level si wansi. Kyenava mugamba nti Mukama wange omanyi tugende wa Katikkiro. Era enkeera olunaku olwo twalusibira wa Katikkiro Kawungeezi. Owekitiibwa Mulwanyi Mulise Mwogerere. Kufe Katikkiro tuwa abaana. Naye yali mubi n'akizimba ku CBS ekiraamo. Enkeera bajja 10,000 mwago. Naye n'omubejja mazzi bambi kati yafa. N'abagamba bannaye mwagala obwakabaka bwaffe. Kabaka anaakuumibwa ani nga temuyingidde magye? Mubejja mazzi yali mejja. Era indeed ne tusunsula. 38 be twali twagala ne tubafuna. Okay. Ne bagenda e Kabamba. That was 99. Zigenda okuwera 2000 mwezo. Biri. Eri bamazeyo omwaka bafulumye 2000. 22 nga basigadde 10. Abalala bonna bagenda mu banka eziwera kuba jjukira 21 baateekawo enkola ya salary loan, salary scheme. Kali nga ministry ekuwa ebbaluwa ekweyimirira mu banka ne bakuwola. Okay. Abaana bano bagendanga mu bank says omuntu omu ne yeewola ssente. Hey! Agenda mweno ne yeewola. N'agenda mweri n'eri. Yes. Abasinga ne bafuluma amagye. Nzijukira I think twalina bill ya $8,000,000 okusasula ssente ez'abeewola ne babuuka. Si busosoze 9 ku 10 baali Baganda. Kati gwe wagamba tubalisosola kanzigiyo bwino gwe tusirikidde. Wekiri? Fortunately omuyambi wa General Kasita yali omukubo. Izinawe bajja. Akubuli ye lwaki yasigalamu. Oba twali tubasosola ye Meja Musitwa yasigala ati. Mu Bakadogo kubulidde Meja Semuju. Meja wasooka omulaba wano nga second lieutenant. Kituufu. Kati bo twali tubaboola Semuju yasigalamu atya. Kati ekintu kya Kabira bakyekwasa. Kituufu bali batibasomye abamu ba veterans. Era abamu baali taalingibwa olw'okuba nti emirimu gye bali balina okukola baali tebalina bibulize bwajo. Naddala mu field ezaali specialized tanks, artillery,
bawumuzibwa abalala beesabira bawumule ng'olaba akasente wano tekamuyamba abo ge mazima kati bo bansindise ku kisenge kati kangajjeyo kubanga twakolanga nabo kituufu afandi kiba kirungi okujjayo amazima twakolanga nabo embeera eno twagirimu ffenna fenka twasigala fenka twasigala nga wadde embeera yali enyigiriza ne diguli awamu tuzitadde mu keesi nokkiriza n'okwata siringi 1,945 gwe graduate ninga weewaddeyo kuweereza ggwanga kituufu kati abaana b'ebukomansimbi abaagavaamu mu 88 bagenderera ki ate abasinga baatoloka na butolosi tebalinda kuwumuzibwa ebintu ebifaamu bituluma ng'olaba omuntu yeeyunidde emikisa abalala nti okulwana engulu eyo nti ankukooyi nze ngenze waffe byaliwo yes tewasobola kubeerawo afande special program eteekebwawo tugambe mu byenkulaakulana ng'eri particularly kuyamba kadogos oba veterans ng'ogyeko ogamba nti PDM ng'ogyeko gamba OWC youth livelihood kuba nabo bagamba nti ng'ezo ziteekebwawo however ziri general naye naffe ng'abacontributinga okuleeta gavumenti eno nti lwaki tetuweebwayo ka special program kati mwami Kizubi nze awe nina obuzibu eyo self entitlement kubanga nakola contribution nze obuzibu bwange awo lwa nsonga nalwana jjukira twewaayo lwa bulungi bwaki wansi bweggwanga namba emu namba bbiri yes amagye gasanide gakuwa akasiimu naye tegagenda kukolera nga bebi ne Bulaaya tekiriyo olaba wano mu America nga abaveterani bali bogera ku TV nga bwe batali batafiiriddwako kubanga yo gavumenti kaseekuwa ekikyo gwe weerabirire egenze ku balala bw'onoosigala nga oli kubali bannazirwanako tojja kugenda mu maaso kati gwe bakuwa kye bakuwadde tandikiraawo ekyokuba nti special program ya veterans bye ngambye akati obutale babawanga ku kifuba gavumenti nekwata veterans market ne kabeeraawo ne ewa veterans ewa Kaliga obamanyi gye bali ebyo byonna zaali efuti za gavumenti okuyamba bazirwanako kati bano abaasigala ebweru bendi interested lwaki bwezi program zino zino zikoleddwa okuva 1995 mu 6 tulina kyofunyeemu wali luddawa njagala twogere ku badisata abamu balimu abo kubanga ati yensonga lwaki nkireese nti kubanga nange nina kyennengedde kati eriyakugambye nti nagaddukamu nti njagala tunule ye ngamba mwawe weyogedde nabo eriyakugamba nti nagaddukamu abamu bw'obabuuza wawummula otya wabeerawo obuzibu okuddamu abantu bano naddala abo abayingira nga baana bato bakadogos ne babanga batuuka ne babula bubuzi n'abivaamu n'agenda naye kyamutwala nga disaata era bakyali n'omusango ogw'okudisaatinga amagye oba tekikyaliwo ekyenjawulo ku magye gano tetwabalondoola naye disaata asaanide akwatibwe avunaanibwe naye tetwabalondoola twamanya mbeera yaffe bwete bweri olaalabika emunyizi etakyagisobola atambuddemu nga fe tuwandiika bulala kasite mundu yaffe agirese n'ebyambalo abo twabalekanga bano babe basinze okubonaabona mu mbeera bweti buli butereevu naye atejjukira eyazira ati nga Kadogo myaka 8 10 kati alina emyaka 5 balimu 5 kati awo embeera weesinga okunyigira azadde abaana kyokka mu kuzaala kuno teyabateekateekera yabaga abaana tebasomye nabo tebasoma abaana tebasomye ng'ate twalina bonna basome ey'amagye lwaki tebabaleeta kubanga wadduka eno otyayo tutandise bonna basome mu 97 P1 mukama wange lwaki abako tebayingidde bonna basome so nnyo nfuna bulungi nkufuna afande so bannaye omanyi
nakirabye wano jjo abantu baagala president kumpi abaliise buliisa ku mumwa tekijja kusoboka tijja kusobola kulabira buliise kinoomu era kyova olaba nti programs ezaawamu zikolebwa gwe wenyigiremu nkuwadde ekyogerako nti twakola saako z'abaveterani gwe veterani ali mu district omuli veterani zisaako ogyenyigiddemu kubanga consideration tiyali nti oleeta sente mmeka kituufu instead government yateekangamu ensako namumwongereza okwo oba eno ensako gye baleeseemu bw'ogyewola osasule balyandi tewali nkola yonna eyinza kolwa kuyamba abantu bano baava mu magye mu bukyamu abadduka obuddusi tewaliwo nkola yonna nteekateeka tukusiima ki yali mwana muto yayingira tayagadde neesanga ng'ali mu magye agadduseemu so omwana ono ogadduseemu kwesalirawo kati ogala tukole tutya gwe ku myaka 5 gy'olina kusaawa eno gye bali bempulira nga bagamba baali badde batuyita ne batuwummuza mu bulungi ne batuwummuza mu bulungi tulabye ekyo kyekyo ne tumanya nti naffe twasaabye mwagala kungamba nti gavumenti erina sente zakudibuda bwetyo tukuyite bwe tukuwummuza obulungi otutte mu kooti obanja ki sente z'omusaala z'emyaka gino gyonna ojja zibanja owaako kalaba kasa tukuwa certificate of retirement ng'obanja olaba bwetweyolera empiri nkiraba nsonyi okozesa ekigambo ekyo so lwaki otandika obutalo lwotali suppose kulwana gwewakolesalawo n'otambulamu abaagumira ebizibu tusaawe nobalaba nkubulidde abalala bakano gwe ekyaggaana ogumiikiriza kiki kati ogala tugambe bano abaagumikiriza nti bali basiru no abo banansonyiwa abo siganzeewo nze eyo siyaasa simukola tomukola eyo siyaasa okulimbalimba nno amazima ge mazima desert is a desert so singa mba nali Kadogo nendizaatinga bwe nzijja kati ku kitebe wano nenakwatibwa bukwatibwa nga nzize neewadde ngambye bannange na dizaatinga naye nkomyewo okumyewo okole ki mumpumuze ngani ab'emyaka gyo kisubi eyali Kadogo akomyewo abali ab'emyaka gyo kati basini officer naawe tokuwe sini officer tukuwummuza ngani olina identity ki bwe mba nali sergeant mumpumuze nga sergeant ekyo ogw'omukisa wagusuula lwasalawo okufuluma kyenyeegi era n'ekigambo ekiwulya kyenyeegi towummuziddwa mu bulambulukufu gw'osazeewo kati nga bw'osalawo gwanda enjoy your decision nsaba tutegere kino twagala nnyo bannaffe abaalutandika abeewaayo mu biseera ebizibu tubasaamu nnyo ekitiibwa naye tekitegeeza nti ate tugende ne byoyonoonye tubirongoose kubanga gw'osazeewo okwonoona tekijja kusoboka ezo resources gavumenti zirina mufuna bulungi mu nsi yonna desert asibibwa kati gwe webaze mukama nti tetwakulondoola yes kyebava abamu batya okwogera agaabwe banandaba bajja kunoonya tetukyabanoonya no twabaleka babiri emirembe gyabwe kati ate batusosonkereza baagala buyambi si kubasosonkereza baagala buyambi kitegereka kati omugezi yenyigire mu programu ez'awamu ez'ekitundu mwabeera kubanga eri ne banaga veterani bajja mubuuza wabumula otya yenyigire mu programs eziri ku kitundu mu kitundu ez'enkulaakulana ye solution kigamba teri kkubo lirino kati kanve kubiri ebikadde PDM wuno kumuluka buli muntu alina omuluka gw'abeeramu kituufu instead abamu batunze obubanja bwabwe
ne bagula ziboda ne babatomera boda ne bazibba naddayo ku zero oba mu minus. So nsaba tukozesa emitwe gyaffe. Programs zino zireeteddwa tandika okubuuza kyetaagisa ki. Kulunda enkoko kanneete enkoko eŋŋanda oba nunda embuzi. Capital tewali. Kakati capital kankubulire weeva. Nina abapakasi benkozesa buli mwezi mbasasula. Ali ku kidima ni musajja nakwata emitwalo gye 12 buli mwezi. Eyo kizampo esooka. Gwe wawu ani gw'olimidde n'atakusasula era bwe bwazikuwadde ozikozeemu ki. Namba 3 sajja yakuba emmundu agende ku kipakasi. Kati baba lenyesebo wakuba emmundu n'ogidduka, wakuba emmundu n'owumuzibwa. Ate ebiseera ebyo nga tukyayina ebibanja mu byalo emyaka gy'ekyenda baali tolina kufuula byalo tawuni. Obuzibu omukozi mu Buganda nakyo kankyogere ku kamera buli kyalo mukifudde tawuni musalaasala bupuloti 15 5 sente ezo bwoziba tolina kyozitegekedde kugenda ziri ziggwewo. Kyobula nti kati mu Buganda teri asobola kukozesa tractor, mu Busoga teri asobola kukozesa tractor. Taka tulitemyetemye. Taka mulitemyetemye kubanga buli mwana ayagalako ekike. Abakadde baffe abafiiranga ku kibanja nti kibanja ky'abaana bange olufa cwe bali abakadde baffe kye baaluubirira kifudde. Kati lwaki tobeere mu mboze? Nze nekino kankibagambe bino batubba ettaka obuzibu buvudde awo. Ettaka tulitunze ne tuluguza Kisubi ne tuluguza ono mwana ani Nsamba ne tuluguza Kulayigye ettaka lyeri. Kati bano bonna olujja omu kubo bwajja nti atuba ku ttaka lyaffe ninga mwe mwalitunda. Ezo examples nzirina. Kati nsaba nga tutunaba kuwawaaza bintu bino tusooke ng'okunoonyereza. Tunulira musajja waffe Kaaya omugezi Kaaya yalina square miles 7. Kati baaba abaana be battiŋŋana lwattaka lye. Lwaki tebalina byabwe beekoledde? Batunulidde bya kitaabwe nabyo balemeddwe okubigabana. Abaana ba Ssebaana balina bye bakola era bwe bamala okuzigaga nti ffe tulina bye tukola teyajja kubeera wano. Otumya enjawulo olaba. So tuleme kutunuuliza ate buli muntu aba ng'ayina ky'ataakola bulungi yeekweka mu ggwanga. Gwoze siina bewaffe ekisolo abaava mu magye era nga buli eyo babonaabona gye bali nabo nibo bamanya. Mune wano taata yali akabanja alina katono bwaba yandekera omusiri gumu era eri tebabalala kibanja misiri. That's how bad the situation is. Misiri. Kati ono omwana ali mu musiri ye bw'anaafuka abiriro n'okuludya naye bw'akimanya alimu obumonde n'abutunda. Bw'amala okuwezaawo n'agula ekibanja ekirala ne bw'amanya omusiri omulala ne bwe gwa teguliraanye guno niye amanya gugwe era nagwo n'alimiramu. Okay. Afande singa abantu bano beekolamu omulimu ne beekuŋŋaanya ne babeera bumu ne baba ne projekiti yaabwe gye baagala okuba nga batwala mu maaso nga eggye lirina we libayambira. Minisitule y'abaveterans ejja batunuulira kubanga you see the world belongs to organized. Bwe mwekolamu omulimu ne mutondawo ekibinja kyammwe ne musawo kye mugenda okukola ne muleeta bwino muteeka ku mmeeza. Mu veterans office wali ku postal building muli baveterani ye wawumuladdi we wawumuladdi kuba balina okukakasa. Tukozesa sako yaffe nti kintu kye tugenda okukola kyangu nnyo bayamba
Okay. Naye sekinomu. Sorry. Kizibu. Kubanga ezo sente teziriiwo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.